Nze Father Michael Kamulegeya mu kiseera kino nga nze Diocesan Education Secretary owa Masaka Diocese. Tubadde ku mukolo guno ogw'okusonda ensimbi zino nga za kutema vuunike ku mulimo ogw'okuddaabiriza ate n'okugaziya ekereziya y'ekisomesa kyaffe. Nafuna obusaaseredooti ng'ennaku z'omwezi lubereberye omwezi ogw'omunaana mu mwaka 2009 era ng'ennaku z'omwezi lubereberye omwezi ogw'omunaana omwaka guno twe twawezezza emyaka 15 nga tuweereza Katonda ng'abasaaseredooti. Obusaaseredooti twabufunira mu Lutikko ekitovu era ng'omugenzi Muteerabirwa Monsenyere Yohana Batista Kaggwa ye yabutuwa. Nali ne baganda bange abalala bana, Father Simon Peter Lutaaya kati aweerereza mu kigo ky'Eruvule, Father Charles Mayanja ali mu kifo ky'Ekyamaganda, ate ne Father Robert Kasiita aweerereza e Busagula. Buli lunaku za mwezi nga lubereberye omwezi ogwa January ffe famire yaffe naye ne famire endala nnyingi ku kisomesa kino ekyekyangwe twasalawo nti omwaka tugutandikira waka era tujja obanga 31 ne tusula eno omwaka netumalirako omukadde tukumalirako waka ate n'omumpya ne tutandikira waka. Era ebadde nkola bukyanga tufuna omusaaseredooti omubereberye ku kyalo kino ku kisomesa kino. Sijjukira twali tubuuseemu olusooka mwaka nga situsomedde ku kisomesa. Twafuna omusaaseredooti yasooka ku kisomesa oba mu kyalo mu 1989 gy'emyaka kati 35 emabega. Kati Father Mugerwa oyo Francis n'ateekawo embeera eyo nti buli lusooka tusoma mmisa. Yasooka yali yekka. Mu 2006 ne tufuna omusaaseredooti owokubiri Father Mugagga Tamale, ate 2009 ne tufuna omusaaseredooti owokusatu yenze Kamwa Kwogera Father Michael Kamulegeya. Omwaka oguwedde twafuna omusaaseredooti owokuna azaalibwa wano kumpi n'ekereziya ye Father Innocent Bukenya kati aweerereza mu seminaari ye Bukalasa. Kereziya eno ku Sande za bulijjo tejjula, abantu baffe balinamu obugayaavu. Era we nali nteeta ekirowoozo kino nabagamba nti twagala okuzimba ekereziya ono ali physical, ntegeeza ekizimbe, naye ng'ate nabo kibayambe. Ekereziya omulamazi Father Kijambu gwayogeddeko mu kuyigiriza bo bennyini ne bagala tikigasa kubakolera kereziya nga nnungi naye nga ejjula bakazi bakadde na bwana buto nga twagala abantu bakomawo bakole ki basome. Kati olusooka omwaka tetukyajyamu. Era omwaka guno gwe twatandika twasomera wano wabweru mu mbuga tusomedde leero era twanoonyayo tent singa 2-3 ngeri situyinza kulyayo. Ekyokubiri nti bakadde baffe abagizimba mu budde obwo era baleetanga ettaffaali limu kwegasi ekereziya lyogamba nti mu budde bwayo yaliwo. Naye langi eyo gye mulabye gye bazizzaako tikyali kigendererwa mukolo guno. Naye ekisomesa kyaffe kino kiri mu Kinoni Parish, ate Kinoni Parish ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno bateekateeka okujaguza emyaka 25 bukyanga parish ekubibwa mu 1999. Awo no bwana mukulu yasaba nti parish ekereziya z'ebisomesa zonna balina ozizaako kalangi mu kujaguza kuno kuba era bagenda ziteeka mu katabo k'omukolo. Kati kyangwe yali musiiwufu nnyo, kano kalangi kemulabye kungulu era bamu bagambye nti kati ate eno kereziya mbi nebadde erabika bubi nnyo. Ako kafeesi kokka oga nti kati kaleekaleko naye nga yo kati si ekereziya etujyamu. Kyekisomesa ekirina abasaaseredooti bana ne munnaddiini. Kati bwe twasomera wano ku lusooka omwaka olw'omwaka guno ne ŋŋamba nti nga tukyalina abantu abatuwanirira ennyo abatukwatirako, kubanga ebbaluwa ze nawandiika nga mpita abantu nabalaga nti si kujaguza myaka 15. Ffe bafaada tulina enkola nti omwaka bwe guwera oba muli 3-4 mwekuŋŋaanya ne mutuula awantu ne mwewamu oba kyannyanja oba kacupa ka bbiya ne mujjukira musoma mmisa kyekisooka ne mujjukira emyaka egyo ne mutandika. Era ne ku luno twakikola nga lubereberye ne baganda bange tutafuna obusaaseredooti. Era ono situbadde mu kujaguza tujjukira emyaka 15 kyokka nga mu myaka egyo 15 ze kyanzigira nti mu butene bwange kiki kyennyinza okukola nga kiyamba kisomesa kyaffe kulanga ekereziya yekola ki etereera nga sente ze ng'omuntu sizirina naye nga tulina emikwano era nga bwe mugirabye mwoyo nanfuuyira bulungi ekigoozo ne nkikuza bakulu bange ne bagala tukikole.
twalowooza nti omukolo gujja kuba mutono mu kusooka naye kati ekikufudde agw'amaanyi ye woofiisi nze gye ndimu bwe mbeera mu ofiisi ebyenjigiriza mu essaza ly'e Masaka lirina amasomero 6 era singa baheadteacher bonna bazze abamasomero ago ne swaliriddewo ate education secretary era omusumba akulonda gobeera chaplain w'abayivu bonna mu ssaza ekibiina ekiyita Association of Catholic Professionals mu Masaka Diocese. Kati abo bonna mulabye nze ndi engineer, nze ndi lawyer, nze ndi accountant, tuyina ekibiina mwe twegattira nze chaplain. Ebibinja ebyo ebiri ntambudde nnyo nabate nga bampanirira. Tutegese emikolo mingi, tweka ennaku z'abasomesa teachers day, ebyo ttiimu yekola. Ate nga it is always a winning team. Tebakwata mu kintu nekitavaamu. Kati bwe nakibaguza ate bo ne basanyuka nnyo n'okusine baga tukikole era bamubirayizinze. Tulina omukutu gwe tubaddeko ne kusinga b'amasomero. Ndoza basonze obukadde obusoba mu 10 nga situnajja wano. Kati na zino ze basonze tunajjako bino butebe tentsi mizindaalo kamere ke tulidde alisi twekakasizanga omukama atujunye ettaffaali erisooka tulifunye mukama tumwebaza naye ngera tubaza nnyo n'emikwano abatudduukiridde olidde fala kijjamugaga nti alesinga yajeegombye w'ekiziba ebisomesa bingi ebitalina kereziya efaananako bwetyo naye ate kati ffe mu paalishi y'Ekinoni oyinza okugamba eyaffe yabadde semba y'obubi mu paalishi eyawa paalishe y'Ekinoni ibakirezi badde singayo kumpi obubi netugamba twefubeko bagambire bakindi netugamba twefubeko naffe tufungize ate naddala nga bagamba bafanza banna bavaawo kati nga festuba na sente naye nga ate tulina abantu era bano abantu bazze kuba twabayise faza tulina mukama yatuwa platform tokwata omuzinalo n'oyogera abantu batukkiririzaamu kati tuga nti si yembi ennyo era ekyasobola okubatwala emyaka emirala simbi naye gamba nti mu mulembe gwe tulimu ate ne twegeraageranya n'ekereza z'ebisomesa mu kigo ky'Ekinoni eno kumpi ebadde ekwebera pulaani eyo era nga bakiyita mu lunnabuddu tis artistic impression tetugaa nti gye tugenda okuzimba naye twafunyewo kereziya oyo n'atusigira ekifaananyi efaananako bwekyo bakyagattagatta ba inginiya ne ba architects naki naye nga tuba bagizimba nga efaanana bwetyo eriwa sente zitaka wansi wa bukadde 350 ngoma zino kiteekamu entebe eyo naye agamanyi sugalina tetugalina tujja kukola ekinaaba kisobose tutemye vuunike tugera kwewa phases oba 5 kati ezo sente zituweredde olwaleero nze nkakasa nga zizimba omusingi n'otuuka ne ku madirisa oba tulaze tutandika ogenda nga tusaba twongera okusaba bajja kutwongera sente tulina ekirowoozo nti after 2 years emyaka 2 nga giyise nga tuvudde mu kalulu ka 2026 nga tumaze okulonda ate tutegekeyo omukolo omulala omunene oba tuliba ku madirisa oba tulira tumaze okukola ringi beam kati nga tunoonya ate tusinziire tukoleyo akatala akalala nga kano mpola mpola ekirungi nti nebaddewo enkadde temenyebwa tugenda giyita bbali singa abakulu pulaani banaaba bali approvinze tugiyita bbali nga tugaziyaako katoni tukako ebikono obusaaseredooti emyaka 15 nze sibadde nnyo mu bigo mbadde mu institutions nakolera mu kigo ky'entusi gye nasokeranga father omugole omwaka gumu oyo ye 29 kuba nagendayo mu gw'omwenda 29 nenvayo mu gw'omwenda 2010 namalayo omwaka gumu nga ndi mu kigo nga nze father atwala ebyamasomero era nga ndi muyambi wa bwana mukulu omwaka ogwo nga guweddeko nenzija mu bukalasa seminary nensomesa abaseminaali abate emyaka 4 nga mbasomesa general paper ate nga era nkola nze nali omuwanika wa seminaali mu kiseera ekyo 2010 otuka mu 2014 abakulu ne banga nti ddayo Makerere osome nenzirayo Makerere gye namala emyaka 4 era nasoma postgraduate diploma mbyenjigiriza yeyanfuula ticha omutendeke ate nyongerako masters degree era mu bya education management kati Makerere navayo 2018 bwe nakomawo ne bangaba mu ofisi ebyenjigiriza nga assistant education secretary kati olwo nemba nga ate era mu parish olwo nga nsula ku ssaza parish naye nga mbayambako mu mirimu gy'obutume misa tuzisomeza okumakya ono yafudde ngogera n'omuziika okusiga n'omusiiga misa za sani nga tuzisoma naye nga nina obuvunaanyizibwa ekitovu nga ngenda nenegata ne ttiimu y'ekitovu okulambula amasomero mulimu ogwo gwa education secretariat emyaka 3 2018 2021 nali ku ssaza nga gyensula ate 2021 mwezi ogwokusatu
nengabibwa ekitovu kati ensula kitovu gye bayita mu ddungu wingi abangi bayitayo mu maddo kubanga ekitongole ekyo kinene ekyebyenkulaakulana maddo wekisimbye emirandira wekiva ne kigenda kitwala enkulaakulana mu byalo naye awo tuli mu community y'abafaada batono tubeera abafaada bana era siri mu kigo si kigo awo n'emyaka omwaka gumu nga ndi ntuusi ogwasookera ddala ate n'emyaka 3 gye nkozeeko nga nva ku ssaza nizo nga mbedde mu kigo obutereeva emyaka gyange mbadde mu institutions Bukalasa Makerere egisinza obundi kyenanyumiriza mu buweereza buno emyaka 15 nti abantu batwagadde abantu baagala bafaada faada bwako kyo bagamba abantu bagoberera era batuwanirira nnyo nizo ga nti sijulangako fe bafaada situba na ssente nti oba ofuna omusaala oguli awo naye abantu batuwanirira olyaga nti faada emmotoka mulimu amafuta nga akuwaayo 10 kati ekyo kyokanga naffe kyetuyigamu nti tulina okuweereza abantu bakatonda nga situbajuza kubanga oli tava buvi mu bbanga naga nti emitwalo 5 wa 10 gijo yiwamu amafuta akutumyewa kitegeeza nti baagala twongere okubakolamu omuki oba oli oba abasiima kye balabyeko ate nga baagala twongeremu amaki awo nno ffe situtera kweraliikirira nti ate tunaalyaki oba naasulawa oba yosinamu yadde 10 omukama atulabirira ng'ayita mu bantu omutima omulungi era nga bw'atulabiridde wano kutusomesa kyekyangwe nga tusonda sente z'okuzimba. Abantu ba Katonda mwenna muzikirize nsooke mbeyanjulire erinnya nze Edward Mukasa nga nze nkulembera ba head teacher n'abasomesa bonna abali mu ssaza ly'e Masaka abeegattira mu kibiina kye tuyita ACHEI era nga ndi mukulu w'essomero erya St Bernard's SS Manya mu Manya Parish mu Rakai. Olwaleero luno nga 18 twongedde okwebaza omukama ekirabo ekya Oldini Father Kamulegeya Michael ng'atera Education Secretary wa Masaka Diocese lwawezezza emyaka 15 ng'aweereza mu nnimiro y'omukama. Omukama yeebale ku mukolo gwe gumu era tubaddeko n'okwongera okuwanirira omulimo oba okutema evvuunika erisooka ku mulimo ogw'ekyangwe ku South Parish Church. Era omulimo guno gugenza okufundikirwa bwetu bwe tutambudde. Olwaleero mu direct cash contributed mu sente ez'empeke ezisondeddwa bubadde obukadde 14,667 mu kakaaga. Ate obweyamo bubadde bwa $1,65,000 ng'ate sente ezizze mu check ku mobile phones ne ku mikutu gyaffe gimukwanira wala byonna ng'obigasse bivuddemu $25,045,000. Ate era wano nga tubaddewo n'okutunda okw'enjawulo. Abakristu baleese embuzi, baleese ndiizi, ebikajjo, bogoya. Ebyo abakristu babuze ne babyeguza. Mu kubyeguza era batufunyeemu ssente bukadde 3,65,000 n'ekitundu. Ng'ekyo zonna ewamu bw'ozigatta tufunye obukadde 45,043,100 olwaleero ze tubala tugenda kuyamba okwanirira omukolo okuzimba ekereziya y'ekyangwe. Omukama yeebale. Nsembyayo n'okwebaza. Neebaza abantu ba Katonda bonna. Neebaza abantu bonna abayambye okuwanirira omukolo guno. Naddala abantu abawangaalira mu ssaza lino ery'e Masaka ebiwayo ebyenjawulo. Kamenyeko ebimu. Tulina abakatwekobe babaddewo. Tulina aba ACHEI babaddewo. Tulina ASOCAP ebaddewo. Tulina abakulu abakola mu Caritas Mado babaddewo. Tulina bannakyangwe abo twogereki nabo babaddewo bulungi ku mukolo. Nolwekyo bonna abakulu abasaaserereoti ne bannaddiini mwonna tubeebaza. Mwebale kujja kuwanirira mukolo guno. Omukama ettendo n'ekitiibwa byonna bimuddire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.